Ya ate Abakyala ab'e Lubaga balonkomye abakulembeze ab'ekitundu eky'e Lubaga abagenze maaso okubulankanya ebintu ebiva mu Kampala ne gavumenti otwaliza wamu eri Nankulu w'ekibuga bagamba tafunye bwenkanya era ebintu bino biggwera ate mbagagga. Abakyala mu kibiina kya National Resistance Movement NRM ekiri mu buyinza aba Lubaga Division baloopye abezza ssente zaabwe ez'enkulaakulana babitegeezezza Nankulu Dorothy Kisaka owa Kampala Capital City Authority ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala mwe bali. Ne batusaba omutwalo okutujjuliza empapula ezo ng'ate mukama wange pulezidenti omulungi gw'empakira ennyonza atakyukakyuka yatuwa ssente ezo ffe bannamwandu omuntu wa wansi ng'aze atunda ennyaanya neekulaakulanye ate osaba otya sevingi. Abakyala bano beebazizza Pulezidenti Museveni okwongera Nankulu Kisaka ekisanja nga Executive Director wa KCCA ne beegattibwako Abdallah Kitata ssentebe wa NRM mu Lubaga. Sheila Birungi Gandhi asabye abakyala okukulembeza amazima mu bye bakola. Balambudde emidaala okulya ebintu ebikolebwa abakyala bikusakiddwa Wandolo Bone Crystal TV Omunnyo.